po jako akawuwo. Our aim as a district is to help these children to come back to school. Oluvannyuma lwa gavumenti ekikakasa ng'abayizi abali mu bibiina ebiddira ebyakamalirizo bwe baddamu okukakkala b'emisomo gyabwe ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokusatu, abakulira ebyenjigiriza ko n'abasomesa mu disitulikiti y'e Kasese enteekateeka z'okusomesa abayizi bamaze okuziggyako engalo nga kati bayizi be basigadde okutandika. Now before anybody enters the school, with a child, with a teacher, with a visitor, you must observe the center here, where you wash your hands so that you go when you cannot affect anybody. During this time of pandemic, many parents have almost forgotten that they have a responsibility to pay school fees and other necessities, and many of them have not budgeted for their children who are going back to school. Atwala ebyenjigiriza e Kasese Nkulusumu Mosheni asabye abasomesa okufaayo ennyo eri abayizi n'okubaddaabiriza olw'ensonga nti ebbanga lye bamaze awaka nga tebasoma ddene nnyo, nga nabw'atyo ategeeza nga disitulikiti bwe yeetegese obulungi okwanaganya enteekateeka zonna abaana okuddamu okusoma omuli n'abo abafunira embuto mu muggalo. It is important the teachers lower themselves in order to convince the children. It is important that we help these children to come back to school life, because our aim as a district is to help these children to come back to school, stay in school and complete school. Senkulu w'essomero lya Kamayiba Primary School, Reverend Bwambale Benjamin agambye nti balina obusobozi bwonna obuddamu okusomesa abayizi okutuuka ku kibiina ekyokubiri, wabula nga bakugoberera ebiragiro byonna ebyasibwawo omukulembeze w'eggwanga ko ne Minisitule y'ebyobulamu okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. The procedures are that when you reach the gate, of course, we observe the soaps. You have to observe the temperature gun, they take you. We sanitize whoever comes. Not only that, you cannot enter the school without observing the gate. And therefore, you first stop, they take all those procedures I've told you, and then you go inside. Kyokka bano balina okutya olw'ebintu bye balina okusomesa abayizi mu kadde akatono, abayizi ke balina okumala nga basoma okumalako taamu. Actually, as schools we have encountered several challenges as we try to prepare for the reopening, and of course one of them is the time frame given vis-a-vis the syllabus coverage. When you look at this period, it is abnormal, but of course the fact that we're in an abnormal period. But as a church, we have been praying to God that He may give us an environment where our students may be able to study. And I want to thank God that the candidates are now about to sit for the examinations this coming week. Gye buvuddeko disitulikiti y'e Kasese yagwamu nnabe omugganya mwamba bwe gwa wagulula ne gusaanyawo ebintu ebiwerako, omwali n'amasomero nga wanaakulira okuteekerateekera disitulikiti y'e Kasese Kyawusiisi Ngoma wasinzidde n'akakasa ng'amasomero gonna agakosebwa bwe gagenda okuzzibwawo. There are few schools that were proposed for relocation. What I know, there were two. The Bulembia Primary School and the Bugoi. I think I need to really get this clearly from the TC, Bulembia, and the town clerk, Kasese municipality. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. You know, work hard to see that these children have really gotten back to the normal situation.